Donyandule era donyandule njagala olabe video yange musajja gwe simanyi donyandule. Gwe donyandule wonye wuyi nga siri mu Uganda mbadde nja kukuba emmoloko genda okabere kalimbo w'embizi. Yeah. Musajja gwe okumanyi olina omutima omubi. Oya kuvubuka gwe era simanyi gye bakuziika mbwa gwe. Olina omutima omubi n'ekibi nnyo nti leediyo yafa naye nga yakuba ebitabo ebikulinga amatako g'embizi. Oli kisajja kibi nnyo donyandule. This is why kino ekikazi mukirabanga ekyogera ennyo ekyana ky'omugagga naye kyali ekisobola kulaga musajja oyo waafukisa nga talina kondomu. Ebintu Angela Katumba byayogera nti yamugamba twekebeze bituufu. Why? Angela Katumba yategeera layini gyavaamu nti y'abantu ba ssente. When she looks at all these properties zayinza okugamba mbu n'agenda zireka with just one this man mbu fantasy mbu amuteekemu obulwadde. Yalekeza hotero za kitaawe bazitwale wagenda afa obulwadde. Yaleka ebyobugagga bya kitaawe. Angela Katumba is not stupid. Kitaawe yaweerera Angela Katumba n'agenda mu America ng'ayagala omwana we abeere bulungi nga n'akulira hotel diplomat n'ebyobugagga bye ebisinga. Zile sente oba yava simanyi oba mugisha oba avaawa oba yava simanyi mu Nairobi. Eyente katandika nno kisooka ogiraba yasooka negwako n'eddalu. Now we are going back to the real notes. Eyente ndagiraba weeyo. Ente yadiringanga ku studio ya musajja muyimbi omukyalo omu gwe bayita Maria. Maria yali mukyala muzungu yalina omwali bamuyita Kayamani nga baliweera wano. Maria yalina studio ekabalagala omwabeeranga bammagira mwe bakiringa n'akavuka bakayitanga akavuka. Omuyimbi kyoyo yayimba radio bali agenda okukuba nga bazeemu olimba magira nane amuvubuka oyo baddamu akayimba ka radio nga bagala kwekwata ku radio bayitewo. Waliwo agambye exact. It is now let me tell you how I came to meet these people. Baddamu n'agikuba ngenda kugikola kitegeeza ali serious. Waliwo ankubiranga essimu. Waliwo ngambye ayina magira deraga mafinigalo yayina kavuga ke yayimbanga nakakavuga kavuye mu hot steps kasoka tikali ya Amsterdam kali kazinyika bino break dance bakayitangani kawangula mu hot steps kavuga ko bakayitangani. Wala gambe yes dadi abira bakide nze sikyalina budde bwa malisi nkulya kyo tayimanyi kumanya. Waliwo gambe yes donandu yagwako kuda let me tell you nze sirina budde bwa malisi muyimbi gusira sita oba muntu agegenda kizibu olina jja from the brook abedijji nga wadda libulayo wano bazima 15 nga simumanyi very hard. Byomu bamuyita Arafat okati wenjogera awangalira Amsterdam oyo bamubaliki namula kukomoka video jaje yadde uyo Arafat yali ayimanga ne magira bali German. Wabangawo studio eyabeeranga ekabalagala. Naye studio eyo mwalingamu producer yali mu studio gwe nasooka okulabamu musajja yali mu Lugwala oba mu Lugwala oba Muteeso yali mumpi nnyo ng'ali awo talina byakkola. Coach. Wanyisema. Tata. Yesema. Ni bulungi tata. Era bakuwulira wano. Oba nkuleetere nga nvudde mu misa. Gaza kamala okukitambiro kino nkuleeteremu lasita. Babajulizi yange nayambe kakikolerewo ko wano nabo bajja kutegeera nti tawadde n'okulamaga. Kale.
Omuvubuka bamwitanga Arafati. Mu studio omwo mwabeeranga mu producer. Producer oyo nasooka ne mulaba ng'ani ne bafudde. Twamulabawo producer oyo ng'anoonya ensi emukubye. Natugamba producer ne bafudde yamubuuza gw'osobola okuba ennanga. Yajja mukyafu nnyo tategerekeka ng'awunya n'owunya. Producer onzugera ajja ku mmoloka bamubuuza n'agamba ndi producer. Naye omuvubuka oyo nze nali namulokako mu fire base. Omuvubuka oyo kati waliyo omusajja yafa bamuyitanga Tutumaanyi. Tutumaanyi ono yali mukwano gwa Banjo era nga mukwano yali wa fire base. Nzira musanga Tutumaanyi nga ngamba lwo producer asobola okuproducinga gwe nafunye nga bamubuuza bamuyitanga nangamba mutoleke wa mukwano gwoyo kyaliwo oyo amukoleyo kagoma fiwafu atukolera. Omuntu nangamba wa fire base muze ntwale producer wabafudde amukolere ngoma. Nga ngamba nti ngenda kumuleeta. Waitawo emyezi simulaba ntambula mbugenda musino emyezi bitangeena. Enzira musanga Tutumaanyi ne producer oyo nga ngamba jangu lasta yuno producer bamuyita Habati. Ngayita Habati skills. Ngamba ulire ziteri muntu avudde wawo gwesira. Iranzo kainda sikuka no kwemwe kyagina mwe badonya ndo abatuza mu obugundize ni n'obusuku bungi kwaze ndabye nebyo mutalabi. Ziteri zona kugira ku industry sinda kye siba bya city. Atenga mazeni maka 15 sinya. Nebe nalabyo nabbe bikyalwaninga industry. Indabo muvubuka bamwita Habati skills. Abaskills nga mugamba nonye zali bloka oyagala kino nkuwa kino kutwala wa Steve kutwala wa Abaskills nga mugamba nkubire namba mwe namba ya simu nga Tutumaanyi bagenda nga nange ngenda je ngenda. Naye omuvubuka ono yali muwulize nnyo nanneesibako naye nga ate akule nabo kyali ba fire base akula nnyo ba Phantom Lovins obuyimba yimba akula ba Phantom abo akula ne gayi mulala yabeera nga mu fire bamuyita naye nga alina ennyumba y'omusajja gye baali babentinga eka mocha. Omusajja oyo yalina omuzungu yali ayagala gwekyenzijuukira naye ng'omuzungu ampangiza ennyumba kati ng'okyali yazimbawo ka studio kali awo naye nga bati mwajja n'akubira omwennamba nga wakolera eno ewaka yamaani eno gwenda kabalagala n'eyo. Kaakati nziramu osisinkana Habati waliwo omuzungu eyajja. Omuzungu oyo bamuyitanga Jedi ng'ava London. Yalina benzi engeri gye twali nti ffe twali bato kibuga awo kizibu nnyo obutangwamu. Kizibu nnyo mu kibuga awo kubanga wali tosobola kungwamu kwalo kibu nali kiraba. Kati muntu ne wajja nti ng'oyagala ono kasitola banze mukutuusaako. Wagenda wajja omukazi yali mukulu nnyo myaka nga 6 ng'alina n'enkayanya naye ng'alina benzi ya bbulu naye ng'ayimba ono music wa violin ono bamuyita abatono wa violin. Mulagira mgundi ne violin. Music oyo wolunyonyonyo nkozo oyo simanyi ono violin talina nnyo makulu. Sinti waliwo ne waituula mu theatre. Music gutuula mu theatre nolaba omuntu ng'agira naye nga music simanyi webityo naye nga alina mu drums ayagala. Naye omuzungu oyo nga yakwata ekintu eki mu Uganda kye baamubulya ku industry ye Uganda. Ajja mugwamu musanga wakiwuwa nalimva wakiwuwa bweti nga bamulagiridde nti waliwo studio. Bamulagiridde nti waliwo studio mva wakiwuwa nga mugwamu omuzungu oyo ng'aweta anoonya parking. Kati yabanga nnina enviiri abazungu bagezi nnyo n'ambuuza nti nno studio eri kumpi wano. Ne mugamba ye natandika okumbuuza oli muyimbi mugamba ni muyimbi naye kiwuwa ate yali asibyewo studio konjukira zinalimva gulankwacho. Nga siyo kiwuwa yakavaawo bwate omuzungu laba wa parking nga nange ngenda kuvaawo byanfuna kiboda nsikemu
omuzungu yaleeta benzi nga simanyi oba ndijja n'ebulaya napima benzi mumanyi benzi omuzungu namubuuza emmotoka yagamba ati kantike kuva Uganda wajja yali avuga mu England yajja ne benzi ng'eyakanegipima bwe nina bakakadde kalingamba oba buno buli muzi organization za NGO okaze kubeera akakazi ne kangamba kamanyi omuyimbi asinga mu Uganda bamuyita Jose Chameleone nina kula wa yambisa pone Chameleone yakukubanda ng'omuzungu oyo amanyi olinnya eri Chameleone ne bamugambye obagala kuyimbako kuno omuyimbi kanoonya zikolabo ateekemu ssente talina byayimba naye nga noonya bateekamu ssente zizanenya kuba akabi nagamba leeta about Chameleone biki nno ndi ababwera batumire nga nze kuba naye bazo bagamba mulasito baakwana kakadde ne kubamu naye ekiboozi omuzungu n'angamba ne mugamba je ngamba omuzungu ajje kwayitebe ekire wa Simon mubabeerawo ne muweteeka wabeerawo abayimbi good life yabeerangawo kanenda tena nga kubeerawo naye nga ze mutomeza taliwo ne gift abazaali amukwatemu ba Diamond Oscar bani yali tusoro chimana ng'omuzungu yali abeera saidi za Lubowa ng'apangisa ennyumba ate nga nange mbeerawo zana kati laba ngenda funa kye bayita free transportation tuli ku free transportation transport ey'obwerere nayinza okugifuna kazaje nga kaza ngamba abadde agenze kiwa tugende nga mujjako namagamba ngenda kanange mbera ku ntebe ndi mbera saidi saidi nga mugamba tugende nga mulaga bamukuota kama ina bulungi nnyo zino mmotoka ali mujigira mu kibuga mupya ne muyiseyo mu ndeeba nyana mane tujja round about shui nega tujja tunyumya tangamba gala producinga nega ndaba studio zagala ogera nega mumuzuka je mutumanyi obeera mwana wa street oboera kuyiyo omuntu omukubyo kyamaja oba mufuddo kya kyali ogaba refresh nabuuka mu kintu kyonna mugamba ne wachi tugenda kuntebe road kuno tuwetera kukwana ekabalagala olwo mutwala mu studio yani studio yo mukyalo oyo mukazi wa Kayamani yabeeranga ekabalagala mbavamu wenti wengwira kwoyo omusajja Donyandule ng'akutta akazi true life story ng'akutta akazi tali mu ngatto addugala awunya alina ekigaati nga mugulu wa ddalu fresh olutuva mu benzi ng'abantu ababi adonya era mwana ensi eno nzibu nnyo kuba Katonda mbaanya era omuntu oba omusuulire ddalu limusuulire ddala tomuzza nangulu nze Donyandule yavaako nyajja mu mmotoka y'omuzungu awo nga tamanyi na kukuba kye bayita yadde keyboard nga mu studio mulimu abad skills ononjulire eyasooka ku mmotoka okusabiriza rasitampaayo yali oyo omusajja yajja ku gaali nga yenna alina ebiwala ebiwunya avaamu ekivudo Donyandule ng'eddalu liri fuleshi nga bagamba amasebo mu Nigeria mbu yagwa eddalu ewaabwe yajja yenna awunya kalimbwe fuleshi ow'enkoko za nazzi olwo Donyandule simanyi Donyandule simanyi Donyandule simanyi eddadi yandule ng'awunya kalimbwe ali fuleshi ow'enkoko za nazzi eziri ebisunko in a real life story nga yali gudde jjo yasooka kumantaliya ku benzi nga twakajja ne mwota ne siringi 10 eyo mazi when I look at this fool God gwe yabbulula mu ddalu n'amufuula n'antekamu n'amagezi agakola engoma n'abeera wakabi ng'awandiikira abantu ennyimba n'amuteekako n'amakuta nti mulimu abakazi abagenda okujja mu bulamu bwe bamwagale ate abalisa bubi. I have listened to this man responding to women bazze akozesa engeri gy'abaddamu ku masimu be yazalamu abaana. I have listened to this man treating his ex ng'atweetinga Gasiya Nina Rose yamutunza emmotoka n'amubba amaze omubba emmotoka ali ku music ati nawulidde Nina Rose takirizibwa kuyimba nnyimba almost ziri 5. Muganda wange gwandaba bw'olaba akawala kakyanga omuleka kuliza Nina Rose nnyimba mmeka tudde mu Katonda mu ggulu Nina Rose ayinza okukuyimbira nti muli Andre Rose ati nno nnyumiddwa era avuddeyo akutta omwana amugambe ntalina kuyimba nnyimba zino. Katonda gwe yajja mu ddalu n'akozza engulu waki wakasa nti nno mulimu abantu Katonda bayinza otteekako omutima n'obaleka bashayininge gwe Sekalimbu buyagala bwagazi mwana w'abandi agweddalu uve wayimbe mwe nnyimba ozitwale otaddewo emisanvu waki okkiriza nti n'abantu beekyawale batamba ne bagenda nenze gwe musajja gwenze omanya isoyu nga wakagweddalu fuleesi temulimu ebintu by'okola nze ebinyiiza wali omanyi buno mu myaka 10 oyinza okuddawo ng'otula mu ofisi n'ofuuka omuntu bwe yabeeranga kasasiro wali muganda nga bakugula ne busigala onyukako n'enswera oddaawo
oberengo omuntu oli mu munyigiza yewagenda okujja ekikumi emmotoka okukaza okalimbi ogikapeze kagitadde abantu bakagulidde emmoloka kagikulekedde euze ne ku music era oyongeri okinywa omukazi mutokizibwa wakisi muyina emitima emibi nnyo ekyo mwagala nnyo okuteeka munnayuganda bannamwe ku kisenge mu basinaani bweyagala lina lwozaddukire mu bwamalaaya bano bebaleetera abantu okunywa eddaga ebidagaladagala noleta omuwala okwejja kuwaya n'agenda emalezi otunda akasolo kati nina lwozi bwaba talinje ku stage tayimbe ku luyimba lwogamba mbu Andrea wayimba naye lwaki ebbanga eramala ng'omusiigamu ennagisi these people need to be sacrificed lini omuvubuka oyo simwagala ku ngeri gyatwitingamu abakazi oliwo omuwala gwe yamuzaalamu engeri kyagera ku simu arrogant nti bameka bwe tuzaddemu naye ng'omukazi bwali agala buyambire kimuboggolera kirina engeri ekyogera kiringa ekibali bakibatisa amazzi young man, let me tell you the world is watching. But we now say no limi olufu. Don't understand no limi olufu. Ekigenda okusula kigenda kubeera mukazi. Video eno njagala mugisalemu. Ekigenda osuula Donya Ndule kigenda kubeera mukazi. Kuba golowooza obasobola obanyooma mu bulina obakozesa byobakozesa ate olugira n'otali okwogera ozobuyikani bwingire munnawo. Ekirisuula omusajja oyo weegeneza ekitone kye bayita ekikazi kizibu nnyo. Akaaba omubbe emmotoka bafaani bagule emmotoka omugambe n'ennyimba toziyimba omwagaladde ku zero my dear bw'oba tofuna nkukadde kutuula na maama okuwulira kye bayita kitonde kikazi nga kikolimu you're down for will be a woman. Ngwegizambo ku bakazi nga basudde abasajja ngwegizambo abakazi abasudde abasajja mbakuwe okimanyi nti n'abasajja muyinza okuwa lisiti y'abasajja babinywera nga downfall yabwe mwalimu abakazi Tiger Woods omumanyi manyi omukazi yali amwavuwazza ng'omusinga okuba golf Tyson omumanyi omukubi w'ebikono manyi sozo yayingiramu ez'abakazi mwana wa mama n'ekitone ekikazi kigenda embula kisobola okukwambuza nekikusiraanya naye ate ng'olina obuzibu tokiwa buwi kitiibwa nkuzudde towa abakazi bitiibwa kisajja ggwe naye balina loozi talina famire n'omusajja ze nnyinza okukukuba emmoloka gwe Donya Ndule nnyinza okukukuba emmoloka nga sisagwe omutaddemu endwadde omubbi omufeza tabulira ku bboodi omuntu ow'erinnya n'akayimba kalina gwe tusubiramu esitudio oba okwezimba nako ogambe mutayimba nga Donya Ndule bira mu Uganda gyembeera mu ggwe nkukuba emmoloka n'onsammuliza kalimbwe wa Nabbizi n'engenda eruzira iggwe n'obikola muganda wange nga ze kuyimba wamwebako n'omubuzaabuza omaze osimanyi ozzo tutwaziza mu famire omwanjudde ate otwanjudde walegera mu tubba ssente tukoze embaga ffe tutaddemu tolina naye kikumi mbwaggwe wosula wali keyboard osula mizina generate kulimitwete eringa epiro omukazi aze nina loza tutema wabe banyankole akuwezeza ekitiibwa era weekoze ebekisi gwe Sindi story yo njiwulidde ya Dubai naye simu bubi sika sente simu bubi nze naalabye ku muyimbi ayimba e Uganda n'agenda okuyimba e Dubai yensi abadde bagamu reception yembi. This is why siyabangayo muyimbi yenna uploadinze luyimba oba video mbagitaddeyo munna abadde performing at Dubai muyimbira ku busitulo mwasajjute. This is why nze ngenda ngamba abayimbi because temujja kubyogeza nja bibabulira omuyimbi okugenda n'ayimba e Dubai mbadde nsaba abayimbi nga basinga wode wa established nti ogenda okuyimba e Dubai wajja basobola kupangisa kifo kirungi kuwosa kitiibwa tolinnyayo kulinnya lyolina e Dubai mumanyikiddwa muyimba mukando kabeera nga toilets babateeka ku bugundi mwali mulabye omuyimbi agenda e Dubai nateeka video ngembadde Dubai tana kwa leo omuyimbi afunye ku bantu 10 e Dubai ate nga Dubai esingamu abana waliwo ekibuga ekisinga waliwo ensi esingamu abana uganda kuleka Dubai njagala omuyimbi ajjeyo video nga yawozeza abantu 10 mu Dubai nga bagenda bateeka mu kirabu kye Dubai bayimbe no sisha bamufuwa mundeka mu mbugu abantu ababira bonna babira we batyo e Dubai kulinnya lyo Sindi okyayinonyayo ki e Dubai okyayinonyayo ki nze tunulira abantu abayimbira e Dubai nezeka ate kakubuli Dubai ye first point y'omuyimbi ye ndogenda performing n'akatiba kali wewati gye boolezaamu omuyimbi bamufuula gasiya
I was totally mad when our sister wange Winnie Nyoo ngakutta abakazi kulyata abavaamu n'abaana njali mu kuswaginga nabo. I myself called Winnie Nyoo ngamba Jacob video na Jacob. That's my sister. Ngandebe because galina bine embira. Bano kuzina embira zino embira tugambe kuzina embira. Embira ez'abaana zesibuti n'embira z'abaana. Bijitadde ku byambadde ebipale pale. Ebipale bine basunga mu leesu mubiri kulyata bishayini. Ndatoka n'engamba if Winnie Nyoo liri omuyimbi ayimba Katikkiro n'atya asobodde okwera kulyata nezina embizi then do we need to pay. This is the Serena buzibu na kifo nti Dubai babantu be Dubai. Entertainment wise in Dubai toyina kyonyinza kungamba n'engamba nti waliyo ekiriyo. I'm yet just to see this summer festival of which Koje speak ngenda kubeera something new. Naye mmanye ebiro bya kisiru. I have friends in Dubai abayimba. Wolonde bamwe olimba omuyimbi abira Dubai wona. Dubai omuntu abira ne mentality ye. Bana abantu bavaako dda balinga emmotoka ezaavaako ziri bayita zikonchiti. Zikonchiti zavugwanga ba minisita b'obote. Omuntu okubeera Dubai n'okubeera memory nga yo ndala nnyo. Bano bakola bati. Buli mwezi batwalayo omuntu e Dubai jango yimbe Dubai. Siribanga video omuntu awezezza abantu bibiri. Enjagala omuyimbi ali awezezza abantu bibiri ondagene oyimbidde performance ndali ku kitiibwa kyo. Kati sindi obagala kwetega ku kitiibwa ky'okubeera nti olondebwa mu kuyimba. Nawulidde baagambye mbu simanyi mu performance mbu ate sebayinda bante baatamiza awo ebisagala kubiyingiramu. Wabaddewa. Oyo wishi yagera n'akola mu video nga ali Dubai n'esooka mpima mu nane ngamba eno gye baliira ssente ng'abasajja balinga bafubutuka mu biswa. Mu biswa byennyini. Nini ngamba bano abasajja. Nze manyi Dubai ya starting point y'omuntu yenna okwesitula okuyiiya oba ogenda okukola. Wache bakola mpozi ssente b'entertainment babivaako. Hanyuma obuvubuka bwe atabana abantu bwe ne kamera buli abugere bwe ate tebusuwala bo mukwata bukwase wava omukka ebiyenje biyiri waggulu ngamba Jesus bana basajja kati omuyimbi bamuleeta ne bamuyimiza ku katebe nalaba ono yayimba Martha Mukisa